Bw'abadde ku mukolo gwategese okwebaza abawagizi b'ekibiina ki NRM olw'obuwagizi bwe balaze ekibiina mu kulonda okwaggwa, Ssaabakunzi w'ekibiina Dr. Rosemary Senninde yeebazizza Katonda olw'obuwanguzi NRM bwe yatuukako mu Wakiso n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu, era ne yeebaza buli alina kye yakola okulaba nga NRM ewangula mu Wakiso, ng'ategeezezza nti mu 2021 mu Wakiso NRM yagwa n'enkoona n'enywa, wabula nga ku mulundi guno yawangulidde waggulu ddala. Kera ddala okwebaza ennyo Katonda eyatuwa obuwanguzi ng'aba NRM. Ensonga lwaki tuzze wano olwaleero, tuzze okujaguza, okwebaza Katonda awamu n'okwebaza bannawakiso olw'okutuusa President Museveni ku buwanguzi obusukkira ddala kw'obwo bwe yafuna mu 2021. Yeebazizza President Kaguta Museveni olw'okubalungamya kw'ossa n'okubawagira mu mbeera yonna ne basobola okuwangula, kw'ossa n'enteekateeka y'okuwa abakulembeze ba wansi omwagaanya okunoonya akalulu, era n'asiima abakulembeze ku ggwandiisizo olw'ebyo byonna bye baakola. Twagala nnyo okwebaza Katonda olw'enteekateeka gye twasobola okukola naddala eya grassroot mobilization strategy. Akakodya ako ke katutuusiza ku buwanguzi buno. Akuutidde bannawakiso okuba obumu era bazze ebbali enjawukana ze babaddemu, nga bakansala abasabye okuba obumu waleme kubaawo akamyufu k'ekibiina konnaawo okulonda n'abakiikirira ku bifo by'obwa sipiika. Wano tukubiriza abakulembeze era tugenda kwongera obbakubiriza n'okubayamba, okubasomesa n'okubateekateeka engeri gye balina okuyamba okutuukiriza mu manifesto ya NRM. Omubaka omulondo owa Busiru North era nga ye ssentebe wa NRM Wakiso Honorable Moses Mayanja yeebazizza bannawakiso olw'okulonda NRM era nga yeebazizza President Kaguta Museveni olw'enteekateeka ya Village Mobilization Model yakulemberwa Ssaabakunzi w'ekibiina Dr. Rosemary Nasubuga Senninde nga kw'otedde n'enteekateeka endala nnyingi ez'abatuusizza ku buwanguzi. Yateekawo okulaba nga akolera wamu n'abakulembeze ffenna, ate okuyita mu secretariat ne tuba nga twasobola naffe okufuna omukisa ogw'enyigira mu nteekateeka y'okukunga abantu baffe okuva ku byalo eyayitibwa grassroot mobilization, nga yali ekulembeddwa Ssaabakunzi waffe ne secretariat eyakolebwa obulungi ennyo mu Wakiso era ne kuva obuwanguzi obwo. Wabula basabye gavumenti okukolaganira wamu nabo butereevu ng'abakulembeze ba zi disitulikiti basobole okutambuza n'okutumbula enteekateeka zeeterawo abantu basobole okwekulaakulanya. Bakolere wamu ne structure z'NRM kubanga ffe tumanyi programu za gavumenti, tusobole okuba nga tukolera wamu n'abaloko gavumenti bonna we bali, batawuni clerks n'aba CDO bonna, tulabe nga programu ya gavumenti naddala ezigoma obwavu mu maka nga bwe zirambikiddwa. Jacqueline Chadhaire nga y'amyuka omuwanika w'ekibiina asiimye President Museveni wamu ne bannakibiina bonna abakola obutaweera okulaba nga NRM ewangulira waggulu. Abantu b'e Wakiso mumanyi tubadde tumaze ebbanga nga tetulina abakulembeze mu palamenti abawera, ate ne ku disitulikiti nabo nga tetulina ngaba NRM, era ne ku parishes ne ku sub counties abakulu abavudde wano nga bwe banyonyodde, naye kyasoboka kubeera mwebale nnyo, mwebalire ddala ku mulimu munene nnyo gwe mwakola. Ow'ebyamawulire ku ggwandiisizo lya NRM Dr. Emmanuel Dombo Lumala yeebazizza abakulembeze bonna na buli omu yakola ekisoboka okulaba nga bawangula, era n'abasaba okukolera abalonzi abaabassaamu obwesige. Njagala kwebaza abakulembeze ba Wakiso mwenna, nga ntandikira ku coordinator waffe owa wano mukyala Dr. Rosemary Senninde. Twagala kubasuubiza kino ntandikwa katandika butandisi, tugenda kudda mu byalo tubone n'abantu, tutuuse okuweereza eri abantu, tuwulire ebiruma abantu. RDC wa Wakiso Justin Babazi asabye abantu okukomya eby'obululu batunuulire enkulaakulana y'abantu, ng'abasabye okulondoola enteekateeka za gavumenti okulaba nga buli muntu aziganya olwamu. Obululu bukoze ki? Obululu bukoze ki? Kati tugende ku nkulaakulana, era we njagala obbasabira abantu b'ennyaalemu mwenna abali mu pavilion, tubegayidde bwe tuva wano tugende mu programu za gavumenti
okulaba PDM. Y'omuwanika wa NRM Nekesa Barbara Owundo yeebaziza Sseninde olw'obuweereza y'ekibiina kya NRM ne yeebaza bannawakiso olw'okubaweereza omukyala omukozi ennyo ate ayagala ekibiina kye. We appreciate our sister Dr. Rosemary Sseninde for this initiative she has organized this Thanksgiving, and we want to appreciate her and her entire team for the work they did to register a victory for the NRM party. Ono yeebaziza President Museveni olw'okwesiga abakulembeze ba wansi bagamba nti abakakasizza nti basobola. Tuzze olunaku lwaleero okwegatta ku bantu b'e Wakiso okubeebaliza ddala nti beebale ennyo okwasiza wamu n'ekibiina kya NRM era ne tubasaba nti bakome okwo. Agamba nti ekisanja kino mwe mugenda okuba enteekateeka y'okutandika okutunda amafuta ng'ensimbi zonna ezinaavaamu zakozesebwa mu kutumbula enkulaakulana n'ennyingiza y'Abannayuganda ng'ategeeza nti gavumenti yakwasizaako bannabyansi naddala abo abatalina ssente nnyingi okulaba nga batumbula bizinensi zaabwe. Naye twagala okubategeeza nti kino ekisanja kye tugendamu kigenda n'okubeera mu Uganda okutandika okutunda amafuta gaayo era tugenda funa akasente ke tugenda okukozesa okwongera okutumbula omuntu byayita socio-economic infrastructure ebisobozesa abantu baffe ogoba obwavu. Yamyuka omwogezi w'ekibiina Rogers Mulindwa agamba nti obuwanguzi bw'amaanyi NRM bwe yatuukako mu Wakiso ng'asabye abakulembeze abaalondebwa okufaayo okukulaakulanya bannawakiso kiwese NRM ekitiibwa. Amagombolola ge Wakiso ku 27 NRM yawangudde flags 20 ne ba independent abali NRM leaning 2 kitegeeza waliwo genda mu maaso. Abantu be Wakiso tebalina kwekubagiza nti ffe twawa mu 7 kubanga ekitone ekyo kye baamuwa kye twagattagatta n'eggwanga eddala ne tufuna ebitundu 71 n'obutundu 6 ku 100. Namulindwa Rina yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.